Yesu Kristo ayebazibwe. Trevor Edmund Serwanga wane UG zembabuuzaako musiibe mutya nno. Ennaku z'omwezi olwaleero lwa Sande, ennaku z'omwezi nsubira guli mu 7 mukaaga, omwezi gwa March, omwaka 2022. Ennaku z'omwezi zo ddala ziri mukaaga, omwezi ogwa March omwaka 2022. Ate ku mulundi guno njagadde twongere mu maaso n'ensiimye era neebaza bonna abanzizizzaamu amaanyi okugenda mu maaso n'omulimu guno gwempulira n'omugu guno gwempulira ku mutima gwange okugabana. Njagadde tugende mu maaso nga tufumiitiriza ku ky'okwezuula. Okwezuula, ye okwezuula ki? Okwezuula kwe kunoonya ekintu eky'omuwendo, ekintu eky'ebbeeyi, okuzuula ekintu ekibuze, kubanga n'omwana bw'aba abuze ogamba baamuzudde, yabadde abuze ya. Okwezuula, okuzuula eby'obugagga. Tuwa ekyokulabirako, an example, eby'obugagga eby'omu ttaka, eby'ensibo, bagamba eby'ensibo ebikuzike. Okuzuula eby'obugagga ebiri mu ttaka, diamond, gold, silver. Ekikwewuunyisa okwezuula kwe twogerako ate kusinga ebyo kuba ku bbiri mu muntu, muffe abantu. Okwezuula kwe njagala twogereko biri muffe. Biki bye twandibadde twezuula? Biki abantu bye bazze banoonya, bye bazze bafubirana, abantu batabifaako, abantu babikoma mu kitundu? Eby'obugagga ebiri muffe abantu bye tugwanidde okwezuulamu, okuzuula. Tuyambibwa tutya? Tuyamba tutya? Kitugwanidde okuzuula ebyo ebiri muffe musonyiwako nga gold bw'omulaba ne silver. Ekyewuunyisa ekiri mu bantu kye tulina okwezuulamu kisinga n'ebyobugagga ebyo eby'omu ttaka. Kati nga nabyo bwe bisimwa, diamond bwasimwa, gold bwasimwa, amafuta bwe gasimwa, n'omuntu kimugwanidde okukirowoozaako. Naye kyali kyogeddwako, kibeerawo bulijjo. Lwaki tugwanidde okwogera ku kintu kino eky'okwezuula? Tukimanye tugenda mu masomero okusoma, ne tusomesebwa. Bikadde ddala okwezuula kyetaagisa. Kyewuunyisa nti ebiseera ebisinga bwe tugenda mu masomero ne tuyigirizibwa, bangi kituyitako. Omubuulizi w'enjiri omu, tele-evangelist, yagenda okubeera ne Katonda, naye yayogeranga nnyo ku kigambo kya potential, hidden potential. Omukulu Miles Monroe yaliwo ku kizinga ekya mu America e Panama. Yagamba nti yatunulira amalaalo. Bwe yatunulira amalaalo n'agamba kale ekisinga gold eky'obugagga bakiziisaawo, naye nga tebaziseemu bantu, nti abantu abamu tebeezudde. Potential. Ekigambo potential nze mu nzivundula ennyangu nnyinza okugamba nti bwe busobozesi obubeera mu muntu naye nga tebunnaba kukola. Hidden potential kye kintu ekyekwese mu ggwe oba mu muntu naye nga kiraga obusobozesi naye nga tekinnaba kuvaayo, naye nga kiraga obubonero. Kati okwezuula kuno, katugambe areas ezimu abakafulu bakakensa mu bintu ebyo balaba obubonero ne bagamba bw'olaba ettaka nga lifaanana bwe liti oba nga kkalu oba emiti nga gifaanana kiti, kabonero akayinza okukulaga nti wansi eri eky'obugagga. Mujjukire bassebo ne bannyabo, Trevor UG nze ndinambu era nkyagenda mu maaso nga tuwayamu mbeera awo neefumiitiza ne ngamba naye n'emitwe gino Mukama yampa ekisa kyakyo, nendako byogerako okubyogerako mu birowoozo byange nenzija tubyogereko. Obubonero
omwana oyinza omulaba abamu babeerera ba bebi, abamu bayimbi baboogerako ng'omu ku gurupu omu yaba abaana abalala, ng'omwana ono balaba buli kiseera abeera wamuumunya ne bagenda naye akono kabonero eyo busobozesi. Kati oyo aba n'ekirabo ekiri mu ye, eky'obugagga ekiri mu ye nga kyetaaga okusima. Omulala ayinza okuba ye twezuula tutya awaka, mu masomero, kati abamu bayigirayo amazina, abamu okuyimba, naye bagamba bayigirayo naye bayigirizibwa kubanga eky'obugagga ekyo kibeera mu bo. Kati nga bassaku bano nga bayambako abaana ekyobulabe si kyobulabe, eky'obugagga ekyo okusimibwa okuvaayo mu bo. Okwezuula mu masomero, menyeeko awaka, bannaffe bwe tubeera nabo batulaga ng'obubonero ne bagaya ekintu kino gundi wandibadde okitwala mu maaso. Weezuule. Abamu tu mirimu gye tukolera bagamba naye gundi awantu wano takola bulungi, yandibadde yeezuula. Waagwa eky'obugagga ekiri mu ye. Njagala munzikiriza ate njogere na kino nti saawukana kya kusoma, naye academics kibanga kikozesebwa. God given creativity, gift, ekyo ekirabo Katonda kyakuwa. Kati ng'ekyokuyimba kye nakoonyeeko, kanjogereko ku ky'ebikonde, eky'amazina, abantu okuzina n'ebirala. Academics eba kikozesebwa buweezuula nti oli muyimbi, okuyigirizibwa notes bwe bayimba, nga kiri eky'okuyimba ky'ekyobwakatonda kye weezuddemu, eky'academics ne kiyamba, kitegeeza eky'academics eky'omukibiina kifuuka ekikozesebwa. Mukama yeebazibwe. Bw'oba ng'oli mwogezi balina okukuyigiriza bakutendeke, naye bye bakutendeka kiba kikozesebwa, naye art gw'omwe ekyo kyebamu kye bayita common sense, amagezi amazaale ago, ekyo ekirabo buweezuula eky'essomero kiyamba to express itself in to help, okuyamba kino eky'okuyimba okuvaayo bulungi. Tuli kwezuula. Njagala tutandika okukirowoozaako mu ngeri eno. Ki ekiri mu nze? So nga ate eriyo abamu ne bagenda mu kibiina nga kyagwa mu layini yaabwe nga beezuula. Mukama yeebazibwe. Omutwe gwe tuliko gwa kwezuula. Mukama mpa ekisa nga nammwe bwe munfumiitiriza, bwe munsabira, twongere mu maaso gaziya ku mutwe guno ogw'okwezuula. Tweva UG Uganda. Ekitiibwa n'ettendo bya Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina.